Abavubuka ba Jobless brotherhood oluvannyuma lw'okugezaako buli kimu n'ekirema obwanga baboolekeza bannadiini nga baagala nabo bakole kyonna ekisoboka okulaba nga eggwanga lino liggwamu emize mibi. Bino babyogeredde ku woofiisi za FDC esangibwa ku City House wano mu kibuga Kampala. Enjiri gye batuwa tegenda kutukolera mu mbeera gye tuli. Tetukyasobola kuzibiriza maaso nga batulinaanye balina emmundu. Nedda tetugenda kuddamu kuzibiriza. Ekkanisa bw'eneeba tesobola kukyusa, ntandikidde ku kkanisa, bw'eneeba tesobola kukyusa, kuba yokka gye tusigaza paalamenti nze nti paalamenti nedda, kkanisa. Okwogera bino babyesigamiza ku bumenyi bw'amateeka obukudde ejjembe mu ggwanga. Abantu bangi nga bazze battibwa mu bintu ebitaliimu kyokka bakikoze ne batalabikako. Tulowooza nti ekkanisa tujja kukiddamu ekkanisa akadde katuuse ekyuke oba si ekyo tujja kukola ezaffe ezinaawa abantu ebyo byesaana mu mbeera gye balimu. Tuzibirize, tulindirire ebyamagero nga bwe tuziika nedda. Katonda ensi teyagituwa kubonaaboneramu, Katonda ensi teyagituwa kufuukiramu baddu, Katonda ensi yagituwa okugyeyagaliramu. Ti bannaddiini nabo abali mu kubuulira eno gye bayita prosperity gospel bataddewo ekifaananyi nti byonna mu Uganda birungi, sente ze zibulawo. No, tetukkiriza naganyiza nabo. Tokyasobola kudda ku kituuti obuulire ti omuntu agenda kusaba essaala afune emmotoka ng'eyasizza akena yabadde emmotoka, akena yafudde emmotoka. Bano kati baliko ekiwandiiko kye baagala okutwalira omwogezi w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Honorable Rebecca Litwala Kadaga wamu n'akakiiko akakola ku byokwerinda nga beemulugunya ku ngeri abantu gye bakozesaamu emmundu ko n'abo abaziina mu bukyamu. Tugenda kubalagira nti bannayuganda tetwetaaga mmundu. Bonna abazirina naddala mu kibuga muno Kampala nga bwe bazikimekala moja na zino bazikuŋŋaanya bazisolooze. Era nono twagala kino ekikwekweto omwami Kayanja kye yalina, Kano Eric Kayanja yali anoonya ababbi abakozesa emmundu. No, ababbi abakozesa emmundu baba bakendeera kati basuubuzi be bazirina kubanga ono yanyiza akena tuwulira mbu abadde musuubuzi mukukunafu. Twagala paalamenti ya Uganda esitukiremu. Fenno kituluma okuba nti ngendo tuziika tuli mu kwennyamira ebibozi ebiva mu paalamenti bimalamu essuubi. Bano okwogera bino kiddiridde Akena Kenneth kati omugenzi okubanga yakubwa amasasi e Lugogo era yaziikiddwa mu Sabbiiti eno.